Mu Uganda eno right now webakutuma ng'omuntu atakyeguya nkugamba kintu kimu wanga yerinya ly'omukulu amanyikiddwa nga King Saha kyakoze abanene wali eri ku NRM kugamba abanene ba State House abonna ababaddeyo mumanyi bulungi nti no abakolerayo side gye bava era saagala kugenda nnyo kubanga hanyinza okufuna kibooko z'ekusikoze eki ezeeseetegekede naye nga tetunagendayo ku King Saha biki byabakoze mbadde nsaba video eno soko gimpereka like gwata na subscribing nawe subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno ogwa Wanda Boy Yuja olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga King Saha ageze mu maaso nayimba maaso g'abanyankole wanakamwanyi kaliwo nga tewali kyatidde imagine n'abanyankole babaddewo njagala otegeeze faces ezibaddewo ziragira ddala nti no za side zeri naye bonna babadde appreciative nga bagamba nti no King Saha yimba preachinga kugamba ino video girabe yonna mpaka wegwayo ombula endowooza yo Hajati Nakalembe namba eri yawe sembe 29 osobola mukubirako sekola betu mwetuyongereyo. Alright, bingo tupitedde ku mabbali nkugambye omukulu amanyikiddwa nga byebekula olunaku olwaleero abatuuze bamwekyangire ne bagamba nti ne bannange musajja gwe tukimanyi olina ssente naye genda otuuleko waka kubanga byoyogera ebyaddala tetukyakola ki tetukyabitegeerera ku ddala ngenda kupulenya eno video ombuli ebyaddala gwe biki byofunyeemu obanga olina kyotegeddemu ekyamakulu commenti nga mu comment section ongambe ti Wanda Boy ebyaddala gwe atategeera tumale tuyongereyo. Mudde omwebuza ana mu ttaano ziri luddawa sonolwekyo kyovola bantu tujje eno mubyalo netufeffetta katugenda okutuuka mu Buganda nga tumaze okukwata ensanvu ku kikulu kati wali tuba tunoonyaako ngaaga nalabye honorable speaker Anita Among agamba ku luno tukalyanga tuli 80%. Ate gwe nga gwe oluza tukalya tutya mulimu gweko mulungi era nange nkiwa nti tugenda kuba mu mbala wakati wa 65 ne 75%. Era mbebaza nnyo bannayuganda mwebale naffe tugenda kukushinga gavumenti etereeze mbere kutereeza twagala kulaba nti tukolera abantu tugenda okutuuka mu transition BDM nga abantu bafuna miliyoni mmeka tugenda okutuuka mu transition nga abasawo abasomesa emisaala giriwa 3 times more
kubanga amafuta agatandika mwaka gujja mu ekonomi yaffe mugenda kuyingirangamu $2 billion every financial year. Esente tonenya zigenda okuyingira mu ekonomi ya Uganda kuva amafuta $2 billion minimum. So mu 5 years $10 billion or $15 billion nga ziyingidde mu ekonomi. Kitegeeza omulimi, omulunzi, omusomesa, omusomi, kinoomu, buli muntu yenna ajja kubanga ati. Alright, comment zammwe nzirabye awo mu comment section. Muyinza kumbuuza ate video ebadde ya live nedda omukulu Eddie Kenzo olunaku olwaleero ate mulowooza ebyokubeera nominated mu Grammys tebimulekedde buzibu batya? Omukulu amanyikiddwa nga Kapeke kyamukoze mu maaso awo video nange kuleetedde njagala ogiwulirize bulungi ombulire byaddala Kapeke byabadde ayogera gyebiri oba jjase naye ayinamu akanugu akatono. Sokola video tumale tuyongere. Omuntu okuyimba oluyimba olukubawungula Grammy toluta otya? Kapeke ssebo oluyimba gye luliba luyita Hope and Love. olange president wa Uganda Federation Music Bichana akayimba zisaakawulira munnange bro oba lwakuba kali mu luzungu. No, I listen to me personally I listen to English. every kind of music, like English, Uganda, every genre. So I was surprised too because I've never heard of the song, that song before. I've never. So you think he did deserve to be nominated? Maybe. Omani nominations you never know. Nekale because Kalinze nganze nkuze manyi Grammy it's a big award. Itebaji wangula tamalaga kuteekayo. Okitegera? I'm speaking in my mind. Yes. Onfuna? Era twagala yogere Ate I'm speaking musically because akayimba zinadiscover ki? Toka manyi. Okategedde. Ate mbu Grammy nomination. Even a Grammy nomination, ogimanyi ogiraba otya? Nene. Oyina okubanga oyina oluyimba at least nga lwamaanyi. Omatikamo anti yanyonyodde n'agamba lwamaanyi. Oluyimba lwa Kenzo lwokka lwayina oluyinza omuteeka mu Grammys. City Rose. Oba nfunye ssebo kuba isa weekend tezigenda. Let me tell you my nigga. Grammys ogiraba otya? The song has to be big. The song has to have melodies. The song has to have art. Obama art yoyo. It's not about even kati ngolimba olaba nga olaba kaba. African melodies. Nolimba nakati sirumanyi. Even now. Tonaluwuliriza. Kisobola. Why would I? Category gyalimu wagirabyeko. Alimusuza. Eriet. Alimu ne Burna Boy, ne Davido. Nabalabye. Omusasira n'okola ki? Samusaasidde nagambye. Bless my nigga. Okay. Kubanga Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno.